ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno yali esigadde ennaku 2 zokka abasuubuzi okuddamu okusisinkana Pulezidenti Museveni, kyokka okusinziira ku bakulembeze b'abasuubuzi okwali Thaddeus Musoke owa Kasiita, John Kabanda owa Futa n'abalala bagenda maka g'omukulembeze eggwanga n'abategeeza ng'enteekateeka bwe yali esaziddwamu n'abalaga ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogw'omusanvu, kyokka nalwo oluvannyuma ne lukyusibwa. Kati olwaleero abasuubuzi balabika nga abaggwamu essuubi ku nsisinkano yaabwe n'omukulembeze eggwanga, wabula ng'entabwe eva ku nsimbi. Bwe tunaaba nga tetulina communication wakati w'abasuubuzi n'abakulembeze baabwe ababatwala ne tubagamba ekintu tukole bwe tuti ne mutatuwuliriza ate ne mukomawo tubuuza ansa ku bintu ebimu, nammwe mwennyini mweryamu olukwe ng'abakulembeze tebannabalyamu nkwe. Abantu abamu balowooza buli lw'osinkana pulezidenti w'eggwanga ovaayo n'ebikutiya by'essente. Kati abantu nga balina endowooza bwente tulisi kikuteeka ne mu bulabe. Ze twasooka okusinkana pulezidenti w'eggwanga aba ne bakitegeera, abantu bajja nga beeyiwa ku dduuka lyanyu. Okusinziira ku ssentebe w'ekibiina Kikasiita Uganda, Thaddeus Musoke, entale ziri mu basuubuzi ze zikyaziŋŋamizza enteekateeka zaabwe ezisinga. Abasuubuzi bennyini essaawa zino tubadde n'ekizibu. Batugamba abakulembeze bwe mugendayo bajja kuba compromisinga. Ng'abasuubuzi nga abagamba nti balinga batatwesiga. Era waliwo olukiiko bagamba nedda ffe tusaana okufuna appointment. Kane ebimu bye boogera bitumalamu amaanyi. Ssentebe w'ekibiina ekitaba abasuubuzi b'omu bizimbe Kiwuteya, Edward Ntale, agamba nti mu kusooka baali bumu era kye kyawaliriza omukulembeze eggwanga okubasisinkana, wabula kati okweyagaliza ennyo kwe kusinza okusajjula entalo. Abakulembeze bejjemu okunoonya superiority mu bibiina nti nze nagenze nendaba omukulembeze. Omukulembeze tuli mu musuuza bintu bya gavumenti policies ze baakola, ate mmwe muli soft baavaayo naki. Bagenda okuvaayo nga batandika ate bo okufuuka aboogezi ba gavumenti. Kati ateze mu buweereza bwange njawukanamuuko n'abakulembeze abalala ab'obusuubuzi. Saagala nnyo bampaane. Sajja mu buweereza muno gaggawala. Ze nina omutima gwange omugagga, katono ke nnina kaba kammala. Kyannaku nti olutalo ate luli mu bakulembeze si be bakulembera, era amyuka pulezidenti wa Futa Godfrey Katongole agamba nti ye bwe yayitibwa okuteekako omukono yagaana, wabula abakwata ssente be bali emabega w'okuzingamya kaweefube waabwe. Bagamba nali omu ku baagenda mu State House Entebbe. Katongole siina we sirinyangako mu State House Entebbe okumitinga omukulembeze w'eggwanga nagaana. N'olw'ensonga eyo tewaliwo ojja kulaba linnya lyange ku lupapula lwonna nga ligamba nti nasayininga n'endya mu Munnayuganda olukwe n'enkwata ku kikumi kya ssente. Era empapula ezitambula ku social media tekuliko linnya lya Katongole ng'omuki nga omuntu. Nze ngenda kusigala nga nkyayogera ku IFRIS. Ng'abakulembeze b'abasuubuzi mu kibuga Kampala bakyagenda mu maaso n'okwerumaaluma. Kwani yali omusimbi omungi okuva maka g'omukulembeze eggwanga. Kwani yali amubanna olukwe, ekitongole ekivunaanyizibwa okusolooza omusolo mu ggwanga ki Uganda Revenue Authority kikyagenda mu maaso n'okuteekesa mu nkola ekiragiro ky'omukulembeze eggwanga eky'okugyawo ebibonerezo byonna eri abasuubuzi be baali babiteekako olw'obutakozesa IFRIS. Nze Titus Jemba, BPS Telefina.